Munakakutu. Bigenda bitya. Mpola. Oli bulungi. Sina ttabu. Ebyakasasiro mu Luteezi tusoke banaye okusaasira abantu. Banaye amawulire gansanze nabadde luddawa. Amawulire gansanze. Nagenze okulaba nga bagamba mbwa kasasiro. Utasomanga geography. Batugambanga nsozi. Kati ebuduude eri twawuliranga nsozi. Nagenze okuwulira mbwa kasasiro. Honestly. Kasasiro yayise n'abuutikira amayumba g'abantu. Kasasiro kiri eyo kyakola olusozi. Ekisozi ekyo nakirambulako ng'eringa mountain range nga kisozi kinene nnyo. Bane njagala okusaasira abantu abafudde. Tebasaasira abafudde, basaasira baafiiriddwa. Abaafiiriddwa abantu bammwe njagala okubasaasirako nga Munnayuganda. Ate bambi n'abaafudde. Kyannaku n'okutuuka mu ggulu ne bagamba nti wafudde kasasiro. Nina omwami gwe tukozeeko interview olwaleero ng'agamba yakeddeyo ne mukyala we mu kikasasiro eyo. Kati omukyala n'adda sayidi zeno ku kkono n'omwami n'adda ku ddyo nga balina bye banoonya. Omwami aba yaakasala okudda eri ne kiyiika. Gye kyayiise kyabuutikidde mukyala. Bambi omusajja yena asigalawo. Omukyala we n'afa ng'amulaba. Bannaye nga talina kyasobola kukola. Naye Jona n'abatulaba. Njagala okuchallenginga gavumenti yaffe eno. Omanyi munnaye buli omu abuuza mbu oyogera ngaani. Omanyi nti bannayuganda tebamanyi nti nno Uganda yaffe. Kituufu. Nti yaffe. Omanyi tunasomanga SST. Nga gavumenti tugidifininga nga ffe abantu. Ffe gavumenti. Naye munnaye bwe kiba nti gavumenti tesobola kupulaninga. Omanyi waliwo kibayita planning. Nti gavumenti waliwo ekitongole kiramba. Kitongole kiramba ekitunulira embeera bw'etyo. Nti balina okuba nga badde bakimanyi nti kasasiro oyo wabulabe nnyo eri abantu. At any time asobola okukozinga calamity. Kubanga era omanye emboozi eno ngirondodde. Era waliwo be twabuuzizza nti n'ekintu kino mu kuyiika mwalabako ku nnyanfa, mwalabako embeera y'okuba nti kinaayiika. Bagaa kituufu twakiraba. Era ne tugamba KCC n'abasajja baasigala bakyaleeta kasasiro waliwo. Kyannaku nnyo ekisinga okuluma nti tuwulira individuals batwala ssente nnyingi. Oli atwala ssente zaatwala nga mpitirivu nnyo. Muntu omu neetika ssente nga mpitirivu. Omu ne bamuwa obuwumbi. Naye bannange ne wabulwayo enteekateeka esobola okugamba nti kasasiro ono tasaana wana enkulaakulana etuuseewo. Kubanga bayinza okuba batandika omuyiwawo enkulaakulana tennatuukawo. Ne kati enkulaakulana ekoze eki? Etuuse. Waliwo ebifo nga biri gazeetedde nga biri eyo mu ttale basobola okuteekayo kubanga KCC eba ne budget ey'amaanyi ekola ebyo ebintu. So nze bwana Jona ne bannayuganda kyannaku nnyo kiswaza okusoma eggulire nti nno bannayuganda baafudde olw'akasasiro nga si lusozi nti lwayise ne kasasiro yayise natta abantu. Kyannaku nnyo nedooza gavumenti erina okompasatinga abantu abo. You can't compensate someone's life. Waliwo bulumi. Kati ng'oba oyo omusajja gwegambeko yafiiddwa mukyala we. Paka kati omulambo gukyali wansi. Can you imagine? Nakuzigenda mu nnya. Can you imagine? Kugamba bana abantu b'omukiteefu. Ate ekyasinza okunnuma nti n'enjego yaguddewo tewabaddewo immediate gundi yonna yonna ekolebwa. Era n'ekyalo ekyennaku kwegamba emboozi y'omu kiteezi eno bw'oba omunafunafu togikola. Nga kyakagwa bwe kiti. Watuuseewo? Yesewo. Waaliyo omwami mbu w'amagye naye ennyumba ye yagenderamu. Ye yagenda n'apangisa wetiye. Nalabyeko nekiwetiye nga kyaguddemu nakyo. Nga bigonda nakyo ne kikkayo. Ye omwami yagenda n'apangisa kiwetiye n'akireeta ne kikolokotako ewuwe ne kiddayo. Kale bannaye kitalo nnyo nnyini ddala tusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama
agiramuze kisa embira giwumuze mirembe naye era gavumenti yaffe eno nga tukuta kyekirina okukolebwa mu Nakakuuto because kati era oyo omuntu ajja kugamba kati kasasiro bamutulekere ewaka toyinza kugamba nti kasasiro bamutulekere ewaka eno Uganda nnene okitegedde bw'onaafuna obudde nja kutwalako ewaffe Kakuuto waliyo ebifo nga binene nga tebiriiko kiriko in fact nga balundirako nante okitegeera ne bw'ogenda eno Eruwero ne bw'ogenda eno Mukono ebifo ebyo gyebiri ebigazeted okitegeera ebifo basobola okusalawo ekifo ne bagamba kakino kyekifo ekyakasasiro nga tewabeera bantu okitegeera so toyinza kugamba nti kasasiro nabo bajja kugamba kesi sijja kugamba tetulina budget evuga kasasiro okumujja Kampala paka Kakuuto terina budget kinaawe gwe tosoma towulira sente zitambula mu parliament toziwulira sente zitambula mu parliament nziwulira kakati munnaye tetuyinza kugamba budget sente weziri waliwo kona akantu kenawulidde Lord Mayor ayogera ne bayadde ne Katikkiro nti basobola oleetawo embeera ey'okuddira kasasiro ono nga bamukolamu products endala naye ekikulu byonna nga babipulaninga balowooza ku muntu obulamu bw'abantu Uganda yaffe tujagale Uganda yaffe abantu abasinga bagiddukamu ne Uganda yaffe kati munaye bw'owulira nti mama yafiiridde mu kasasiro honestly nga tuwa omusolo omungi bwe gutyo nga tuwulira abantu nti batwala ssente nnyingi muntu omu natwala ssente nnyingi wezityo honestly nga just kyali kya kukwata kasasiro ne bamusengula ne bamutwala mu gazetted place omutali bantu byannaku nnyo byannyamiza era ndowooza fonna oyinza okukola ensobi kankome wano kituufu nga bambi nze natuuseko mu mboozi y'omukiteezi kyannaku nnyo ebyadda nja kutuukayo nange nja kutuukayo ndabe nafunafu emmere oyinza n'obutali kiteezi birungi Bernard Ssengonzi twatambudde naye Bernard ebyomukiteezi obyogerako ki Ebyomusiteezi nga ngenda obyogerako nsooka okwozayoza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kati kanso omulamba ajjudde tusobola kibuusa maaso ene ku mboozi y'ekiteezi nsaasira nnyo abafiiriddwako abantu baabwe kubeera nga bafudde mu nfa esinga okubanga ey'ekisiro ennyo nti omuntu akubuuza taataawo maama we yafaaki nti kasasiro yamuziika ekiteezi kibi nnyo muganda waffe mu Nakakuuto mpulidde ayogera ku nsonga n'agamba nti kasasiro ono basobola omutwala Kakuuto letse Kakuuto nti Kakuuto alabanga ekyalo oba alabanga ewali ettaka eddene gyasobola otteeka kasasiro naye n'awantu sirowooza nti kasasiro oyo tuukako eyo level okubumbuluka yabaddewo jjo batugambye 1996 gy'emyaka 3 lafuli kitegeeza awantu nawo waali ki wali kyalo so ebanamutwala era Kakuuto mu myaka 3 okuva leero era ajja kukola olusozi atta abantu so nze ndowooza nti kasasiro ono mubaamu ebintu katugeze ng'obucupa ebintu bingi ebikola kasasiro nga bisobola obeera recycled oba nga bisobola okukola ekintu ekyo nga basobola obikolamu manure tulina ennimiro za gavumenti faamu za gavumenti basobola okuteeka manure so sirowooza nti kyamakulu okuŋŋaanya kasasiro nti kasasiro wuno tumufudde kasasiro nga gavumenti basobola mu recyclinga ne bakolamu ebintu ebirala nze ndowooza eyo teeka yange kasasiro naye abafudde n'abafiiriddwa Mukama ayongere okuba nga abagumya ayongere okubeera nga asaasira n'emyoyo gy'abagenzi kyesigenda kwerabira nnyongera obbajjukiza okusubscribinga ku Jonathan Exclusive kubeera nga mufuna emboozi ezisinga okuba ezakagwirawo era okufuna omukutu first hand information mujja gisanga ku Jonathan Exclusive mpozi tubabulieko ne ku kisitowa kya t-shirt tubalindemu kipya kijja kale badda nti nja kuba kalango akoye ebintu by'oluseke mujje mutuwagire ne exclusive coverages nga actually yeri open tukuwa ebifaananyi tukwata videos ku mikolo gyonna egya buli kikambaga kwanjula kukyala kuyingira
byonna graduation parties na buli kimu photoshoots byonna tubikola mu exclusive coverages. Mbeere bulungi mwiraba.